Ensonga etabuse esa breaking news owanupu Sanya ono gwe tumanyi waffe eyabadde avuma His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era nga abadde yaweebwa akasimbi akawerako okuba we yava mu kkomera yeefuula nti agenda kumanyira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Bwe twogera kati ono aba SFC bazzeemu ne bamutwala mbu bagamba nti omukulu ono agamba nti munnange omukulu eyamusuubiza okumuwa akasente ate takamuwadde era alaajanidde nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubanga asobola okukola kyasobola amutaase amuwonye ebyo byonna. President-elect Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agaanye okumuwa chansi era bw'atyo n'asalawo Museveni n'asalawo obutaswala nnyo n'obutamusindikira n'otulaga kifaananyi ekirala bw'atyo amuwadde aba SFC bamutwale bamubikkireyo kubanga agenda kwogera mission n'ebyama ebirala ebibadde bigenda mu maaso n'okubanga bimwogerwako ate era n'okumukolebwako. Kanneegatteko kulage ebiva ewasaanya si birungi nno. Si birungi obulamu bwe abutadde mu matiga ag'enjawulo. Yali alowooza baakolera bamwagala kumbe baali bakiina mukiini. Suubiza zaali nsimbi ne bamusuubiza biki tebaabibawa. Awo tulina otunuulirawo nnyo. Wano we tulaga wazibu. Yoweri Museveni right now amanyi Kyagulanyi ekyazzaako era ali mu kutya. Lwaki Sanya bamupangisiza ewa Aruna wooteeri tebamukkiriza kudda waabwe? Emmanjo badde bamusomesa ki? Babadde bamuyigiriza ki? Miliyoni 5 emmanju wa Aruna mubiru gye bamusasulira abeere nga bamuwa buli kyayagala. Mu bigambo bye wano yakyogedde. Deep politics. Sanya Mujahideen tewali ayinza mugaana kudda mu struggle. Era waddemu okudda mu struggle ne kati ali mu struggle. Neri abadde mu buwambe nga ali mu struggle. Naye kuno kwe kulowooza kwange nga sina playinga audio ndala. Sanya omulalu bw'alalukako n'akulangira mu bantu nga ggwe bbaawe eddalu era bwe lidda era asobola okulaluka. Gwolowooza abaagendewa Muhoozi ne abalala be baatwala babadde boogera nga Sanya bw'ayogera? Sanya ebigambo bye yayogera eby'obulimba byatukosa. Nze era siyinza kuddamu kumwagala. Okuwaayiriza omukulembeze wange, okulumba famire ye, okutusibako ebintu ebibi olwa ssente. Oyo mba sikyamuggyako hadithi nga mumiransanafu. Mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu, weebaze Katonda akwagala nnyo. Era oli muyite bino byonna byoleka. Kamba playingirezi audio kuba mwawuliddeko ntono waliwo n'amaloboozi nga full figure ayogera ne Sanya. Mugenda kutyezi. Kyagulanyi ono mumusabire. Katonda yamutonda n'ebintu eby'enjawulo. Tewali agenda kwekiika mu kkubo lye. Ya Rabbi asigale buli ng'ali bw'atulira. Buli obutambi bubiri. Waliwo akatambi k'akayanja n'akatambi k'akakandi. Olwaleero ensonga eno mbadde nzijandyogerako naye olwaleero njagala ndyogereko egende ensaasaane. Aha. Kati nze Sanya naawe munaano mutunuulirewo. Kubanga script gy'ayogereddemu NBS bagamba yogera kino wano. Kubanga ebibuuzo byajja twababuuza ne tweta obutambi nga yaliko mu kkanisa emu ng'alokoka. Kati naano bamugambye
ebyo babimubuuza wulira waliwo akatambi kakayanja n'akatambi kakakande olwaleero ensonga eno mbadde njanjogerako naye olwaleero njagala njogereko egende ensaasaane nze Saanya Muhyiddin Kakooza ndi musajja musiraamu naye bwakyako olunaku nembuzaabuzibwa naliko amajinni agaali gansumbuwa nentwalibwa nensomererwa amajinni ne ganvaako era ne wemba nfudde nziikibwanga mu ddiini ya busiraamu obutambi obwo bwakola mu 2019 naye navaayo Allah mu Qur'ani yagamba nti bannange waalamu bantu bange mumanye anna Allaha tubu rahim anna Allaha tawwabu rahim nze Allah nsonyiwa ekikolwa ekyo kyakolwa naye nakivaako era nensigala nga ndi musajja musiraamu nenkola tawuba nentereera ku siraata almustakiima nam katwagalaki essaawa eno obulamu bwange tebuli seefu asobola okunfulumya eggwanga mwaniriza kubanga wentuuse ndaba nga obulamu bugenda kusaanawo Olivia Lutaaya mmwebaza kubanga yatusinga kubanga nze ebintu bye nnali nkoze emyaka gyonna gavumenti yayagala mbyonoonere mu sekendi oba oliawo singa ndi wala naye ku nkomerero gavumenti yayagala ebintu bye nnali nkoze legase yange okunywerera ku kituufu yayagala mbikyuse ku nkomerero era ne bankozesa buli kimu nayagala nkibakolere olw'okubeera nti ennaku yali etuluma nayagala nkole ekyo mbasanyuse olw'okubeera nti twali tukooyeeyo twali tutuuse mu mbeera enyigirizibwa nga tulaba kutaasa bulamu netusalawo tukole ekyo bino byonna ebyokwoki ebipiira wali mu Butego ebintu ebisinga mbagambye mmwe bannamawulire nti tubadde tuseetingibwa naddala nze babadde bampaledinga ne bangulira obugoyegoye nti jangu oyogere bwoti nga nebyenjogerera ebimu bibadde bikolebwamu bingi ensobi ako mukawulidde nindako ngenda kudda kakati owulidde byonna byayogera tusobola okumuwa obudde kuba struggle si nti buli alwana struggle alina kubeera kumpi ne Bobi Wine si buli ali mu NUP ti alina beera ku kitebe kya National Unity Platform ebigambo byeyayogera yayogera abitegeeza era ne bamuwa ssente n'abyogera era waaliwo obudde lwalina obyogereramu era omuntu okuba memba wa NUP tekimwetaagisa kusula magere nga pulezidenti waffe bwe yatugamba nti omuntu waasobya bw'aba yagenda nga ye deputy president akomawo fuutu soja era Saanya bw'abanga yasobola okuvuma Bobby tavumibwa Kyagulanyi tasobya nze nalirowoozezza nga nze okumuddiramu abeere ku kyalo kyabwe eyo si kumuleeta mu ffe ekyalamu alamaiki si kumuteeka mu bafuutu soldiers nsaba bakulembeze mu kibiina temuwa Saanya platform ekirungi yeyabizza n'ayogera ensi bye yakola sigamba nti mumuleete mumutuuze ku press conference wakyanoonyerezebwa wabeewo obukiiko kubanga abantu bajja kutuvumanga nga babawadde ssente baveeyo batumanyiire tetugenda kutambula bwe tutyo Saanya Muhyiddin ekibonerezo weebiri abavoola omukulembeze waffe ebigambo bye wamuvuma mu kamera nga bakuwadde ssente abo si banno Museveni mugwira n'akabinja ke sente ne zikumalamu n'otyobola famire ya pulezidenti Bobi Wine omusajja eyakuliisa mu kkomera eyabakyalira eyababanja n'otakoma okwo n'ofuluma n'otuula ku YouTube ku lediyo buli wamu nga kikupika gwoloza media stations gwe yali azeeyungako otuyita basiru era gyogamba gye baali bakusibidde waka nga wagendanga ku zi radio stations
n'ovuma Kyagulanyi. Nkugamba ebigambo bino kyasezi ndooza tetwaligabye entono nnyo naye kusaanya Jaidin muwulirize na bino ze bampita mu miransa nafu kubanga Museveni azannya obukodyo. Amanda Kamere nkutumiddeko watching from Manafu ayinza otutega ggoolo kubanga alaba kyamulya. Wulira bino. Mpuliranga sirina ngeri gye mpangaala, sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu, wabula nga mbasaba Bannayuganda mwenna asobola okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Tuveeyo twogere Kyagulanyi amafuukuule. Ekyokubiri, nze saanya Muhayidini sibbanga ku bululu. Nze akalulu kaatuuka ndi mu kkomera sibbanga ku bululu, wabula ebyo byonna byali biseetinga. Ekyokubiri, omuntu fe we twamala okuyimbulwa mu kkomera baleeta emmoloka drone n'etujjawo n'etwala emakindye nga balamu ne fuulu figa be babirimu ne batusasulira we tusula, tubale tusula awange nga batusasula emitwalo 12 nga batugulira buli kimu awo ku wooteri ya Jaluna we tubadde tusula. Buli kimu kyonna nga bakikola n'ekigendo ekyokututeeka mu ntiisa tuleme kudda. Ekituluma nti batwogeza ebintu mu kamera ne batukyaya abaali tuyambye, ate nabo bennyini tebatuyambye. Buli we tukya twagala okudda ewa Kyagulanyi okumwebaza kiki yatukolera mu kkomera. Tebaagalaga bagenda kubatta, bagenda bakola bati mwabalyamu olukwe. Kaakati olwaleero fuulu figa eyatwaniriza okutujja mu kkomera, fuulu figa mulalu n'erinnya fuulu muliwulira. Era nze bino mbibagamba nti mbadde njogera bino sibadde mu ntegera yange entuufu nti mbadde mpangala n'abantu abalalu neegaana ebikolwa bya fuulu figa era ndabula ekiwala ekyo kifuulu figa. Simanyi oba ekyo ekiwala kyagala kunzaalamu mwana, simanyi lwaki ekinneesonyiwa. Nze siri mugoberezi w'NRM, ndi musajja munnanuupu era njagala kufiirira nsi yange. Ekyo nkimanyi mujja kunkuba amasasi naye ekijja kijje. Nsazeewo nga ndaba nti mubutuufu singa ngeri gye ngenda kusisinkana Allah okulaba nga ntambuza obulimba. Ekyokubiri, baavayo ne banjogeza ebintu by'ebisiyaga ku Kyagulanyi. Ebintu ebyo mbisazaamu. Kyagulanyi mukyala w'amanyiddwa, wabula gavumenti evaayo n'ekwata ebisiyaga n'ebiteeka ku Kyagulanyi n'ekigenderero ekyokwagala omwonoona. Sipiika Anita Among, omukazi oyo bayinza okuba akozesa ne bakazi banne, talina waatuuka n'atayogera ku bisiyaga ng'abizza ku Kyagulanyi. Gw'atali musezi olaba otya omusezi? Buli waatuuka awuza bisiyaga bitegoya kukkiriza ba bisiyaga. Sipiika wa Palamenti Anita Among ne Yerusa gyeye Yerusa ateeka okuba nga alabika akozesa bakazi banne. Walika kati ebisiyaga ebitamuva mu kamwa bwavayo ne babikookera ku Kyagulanyi. So bansalawo bampaledinge njogere ebintu ebyo bizze ku Kyagulanyi n'ekigero ekyokwagala omujjako abantu bamulabe bamubijjise. Nze sibbanga ku bululu. Bino mbyogedde ndi mu mayindi zange 5 nti olwaliro wenziruse ku basajja abo ababadde bampaledinga nga babadde tebaagala nveeyo, nga buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa, buli wengezaako okwemulula bambuuza olazeewa. Noonyeza Kyagulanyi bukyava mu kkomera abadde ambuzi. Wabula nsaba mukwano gwange Kyagulanyi, emyaka gyonna gye mmaze mu kkomera teriyo kisinga kunnuma. Abantu abaali nnyambye tebanyambye. Abantu Kyagulanyi ebbanga lyonna mu kkomera tubadde naawe. Tukwebaza okutulabirira, tukwebaza buli kyotaddemu. Naye abantu gavumenti eyagala twogere birungi by'otukoledde. Enta yaffe mwagiraba. Twaweerezebwa ababaka ba Palamenti 20 batweyimirire. Kyagulanyi kooti y'amagye bwe yamala okutusaba abatweyimirira yagamba nti baleete abantu baffe. Kyagulanyi yakozesa abantu baffe n'agenda ne ku kyalo gye tuzaalwa n'ajjayo maama wo n'amuleeta mu kooti. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi n'egamba nti abantu abo ababeeyimiridde nti ate basaanidde. Ne bagamba tukoze tutya, ne baleeta ababaka ba Nuupu, ababaka ba Nuupu 20 ne batweyimirira. Twalina essuubi ery'amaanyi ne tugamba nti oba oli awo engeri ng'ababaka bwe batweyimiridde kiyinzika okuba nga tugenda kufuluma ekkomera. Enkola zonna ez'okuweebwa beyiro twazikozesa. Kooti bwe yatuuka ku ruulingi y'okuwa beyiro n'egamba nti ababaka bano tebali sabusitasho, tebasaanidde. Kakati ne twebuuza nti omubaka wa Palamenti wabatasa. Mpulira nga sirina
kakati mwanyinaze nkutumiddeko liita kalungi ne omukulu Mike Links Field Marshal awe USA nkutumiddeko ne Links totuwanga kadata kakati njala owuliriza ebibuuzo bino abaana bano babagula ssente entono ne boogera naayogera sajja atowulya $5,000,000 fulufiga mpangisizaamu mboba nnyumba oba ye $5,000,000 awe waluuna mu bikere ebezitowa ssente mmeka ne babawa enkoko n'ayogerera ku nkoko. Let us pray for our country. Baganda bange abali eyo mbagamba bino ebyasaanya bibayigirize. Toli mu struggle eno nti olwanirira Bobi Wine. Kalono Sanya Mujahideen yayogera n'akola buli kimu. Museveni talina kyamwetaagisa kubanga yayogera n'okwogera nga tanatuuka wa Museveni ye yatandikira namukomera n'akuba nga tebannamuta n'avuma n'akola. Naye mwegendereze ono Sanya ono nze sikyayinza mujja kaadi sikyayinza kuyimirira na Sanya kubanga Olivia Lutaya yatta Ddiiru. Sanya nga Olivia Lutaya yakamala okuva yamuvumira nanga Olivia tolaba twasayinize n'abasajja. Olivia n'ayimirira ku nsonga abantu ne bamwagala kati alina edduuka lya biki byatika. Abantu bawa Olivia sente. President enamba gye yateekayo. Abantu Olivia bamutwalanga muzira. Kubanga Olivia oloza yali tasobola kwogera nga bamaze okukkiriza n'avuma president. Mu mmotoka ye yasirika. Tosobola kuvuma Bobby. Bobby tavumibwa. Bobby talingizibwa mu kamwa. Nze katongole. Because what am I? Because of Bobi Wine. Mbasobola kuddamu kwagala. Struggle gizanye n'abampuuga gye bali bagamba bali mu struggle. Sande wampuuga. Nenga kyenjagala mutegeerera mumanye uliriza VDN. Sanya Mujahideen NBS TV fulufiga gye yatuuza ne kati yetudde lwaki yayise NBS wano mu Uganda olwo TV abantu zebalina kaadi nawo tuyina otunulawo muwulirize na bino ulira mpuliranga sirina ngeri gye mpangaala sirina gwe nnyinza kunnyonnyola kyempitamu wabulanga mbasaba bannayuganda mwenna asobole okubeera nga mbudaabudibwe kubanga abasajja bennyini balamu yennyini yatusuubiza buli kimu. Linda kuwalo kenjagala oba kaluwa kakati bino byonna bigenda mu maaso naye munnayuganda bano abaana bakozesebwa kati Sanya anoonya president. Struggle teri ku Bobi Wine kolera struggle eyo gy'oli president ajja kulengera tulabe ebikolwa byo. President akyatuukikako si bye biri Sanya mbojja tula sebo zanyire eyo gy'oli kubanga nsoolo kyennengera bano abavubuka abagambye sitaani talokoka si yakibagambye naye muyige toli omu ku bo those criminals those murderers abo abasajja babakozesa. Where is Catherine Kusaasira? Catherine Kusaasira yimirira mu maaso ga Museveni n'amugamba ekikazi gwe bangi be bakozesezza ne babadampinga